magulu nyondo tulete nyondo tugikonaganye n'ennyondo eyo tulabe oba ataakaabe tulete nyondo tugikonaganye n'ennyondo eyo tulabe oba ataakaabe Ssaabasajja gwakulira abasajja nze nga tankulirangako agambye ki gwakulira abasajja nze nga tankulirangako ndi mukazi cuucu mumanyi muddo guno gubeerako mukonzikonzi ogwo muddu muzibu nnyo ku musana ogubaako omusana ogubaako amajini wegati toyinza guyitamu nga toli mu ssaati bamuyita cuucu walaga busiraamu kati bano abasiraamu kyekitabo kyokka ekisosola mu bantu bw'osoma Baruumi essuula ya 2 olunyi lwa 11 bayibuli ega nti Katonda waffe owa bayibuli Katonda eyakola eggulu n'ensi tasosola mu bantu wabula ayagala bwagaza abo abatannamanya mazima tubabuulira tusalire ku Muhamadi olira bulungi omanye abamu bagikubaganya ne bagitabulatabula nina ne Sheik gwe nalabye omu agamba Muhamadi teyawasa mwana wa myaka 9 omulala agayawasa wa mwenda kwe gabali awo beekuba boboka naboka naye kiva mu kuba nti ebintu bino biyiiye buyiiya simu talina kituufu tebalina soosi yeemu Qur'an egamba bweti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya hayu allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nti mazima Allah ne bamalayika be basabira nabbi Muhammadi abange mu abakkiriza abasiraamu era nammwe mumusabire era mumulamuse olulamuso olumugwanira ekyo kye bakola kati ne tubuuza ekibuuzo Allah bw'abaye Katonda ye asabani ate ekyokubiri omanyi kwe kyava Muhammadi yafa n'amala ennaku 3 nga tebannamuziika tekisoboka ate nga bo mufo waabwe kasitafa tugeze ng'obudde bukyali simanyi ofudde essaawa 3 za kumakya oyina essimu ya mufuti mubajje nina ya Abdallah Semmambo mufuti owokusatu kaakati oyo goba okubira nga tuli wano omubuuze wamma nabbi njagala kumanya mazima Muhammadi bwe yafa yamala ennaku mmeka nga tebannamuziika musomba fe netwogera tetulimba Muhammadi yamala ennaku 3 nga tebannaba kumuziika nga tebamanyi nti yafa obanga bakimanyi nga bamanyi waliwo abavubuka abasooka okusaasaanya olugambo nti afudde ne wafubutukayo omusajja n'ajjayo ejjambiya n'abaganze nja kubatema nga batemera kikula Saidina Umaru yajjayo ejjambiya n'agamba okwaziina Luwalabu edduwa muzisoma mu Luwalabu lwaki kutuba temugikola mu Luwalabu lwaki mujiza mu Luganda byonna mubikole mu Luwalabu watandika n'okubuulira abuulira mu Luganda avuma mu Luganda abantu mubavume mu Luwalabu mutandikire ku kabaka w'e Saudi kubanga Saudi Arabia etwalibwa bwa kabaka ate ye wava byemukkiririzaamu naye nze njagala kugamba abasiraamu abo balaba bwe bagenda e Makka bayina okwetooloola Kaaba emirundi emeka 7 ate munda toyambaliramu akankireke ekyo nkibalekedde kubanga kiyinza naye temwambalira mwandaweya mukaaba ng'oli ku Kaaba kyabwa Katonda kyabulogo nanti nkulaga bwe bamala ogyetooloola emirundi 7 waliwo awali ekiwaji gye baga nti oyo ye Setaani ne bamukuba amayinja 7 ne bagenda ne beetooloola obusozi Safa ne Maluwati gye bayita nno ate nno bino byenkugamba ebyo nno byali by'abakafiiri abasamize teriyo aya n'emu mu Qur'ani ng'egamba nti abakristaayo bakafiiri be babyetandikirawo abagikuwe ng'egamba abakristaayo bakafiiri ndoza bagamba nti bwe atali musiraamu aba mukafiiri kakati muno mulimu enzikiriza mu Qur'ani ziri meka ziri 4 nga Allah yazoogerako era nga agate zirina buzibu
kati bano abasiraamu bano be balowoozesa abantu ate n'ekirala Allah si katonda ffe tetumutegeera ate Allah ki Allah guyinja guli eyo Makka guli mu Kaaba omuntu yassa ne Kurani enamba Kurani nkugambye singa Kurani yava eri Allah temwandibaddemu bakafiruuna nga boogera so basiraamu mubeere beegendereza mu bigambo bimwogera yafiirwa omwana abaakulembera okuziika n'edduwa baali basiraamu yakola n'edduwa teyagaba embizi nga yakyali kyeyamaani w'ekitundu ekyo ezigaba kati oyo si Bwino obusiraamu bubalemye okutereeza batugamba nti omuntu bw'afa tasula Muhamad yamala ennaku 3 Sebaggala yamala 8 Muzaata n'amala 3 ono taata wa Muhamad Nsereko yamala 3 ono byemuke gwe bayita Ibulayimu naye nanyini Afrikana n'amala 3 ono omusajja bamuyita Seeka Ibulayimu Abiriga yali nno Seeka oyo na ngeri y'okukakanya ekitiibwa kya Kabaka ate era teyakoma okwo n'agambiramu n'amadiini amala n'agayisa bubi nnyo naye mbadde netegeeza abantu abadde nga bajja boogera ku mbeera eno ng'ate gwe sinabakulaba nga tonabakwogera ku kino nga abadde bagezaako okuba nga abamuddamu mbadde ndaba Seeka ani agambye nti tetusobola kwetonda wabula tujja kwogera n'abantu baffe naye ddala olwo Seeka abadde nga ndaba abadde bakyogerako mbadde ndaba Seekesa Kimwanyi ali awo Kawempe naye ng'ayogedde bulungi nnyo ku musajja oyo n'abala abadde nga bajja bawa reactions ez'enjawulo simanyi era omulabi n'omuwuliza yandyagadde okumanya obanga ddala mu mirembe gya Muhamad tewaaliyo bakabaka kubanga ndowooza kiviira ddala eyo bagamba nti Muhamad yatayongerwako kintu kirala kyonna naye ate ne bano abadde babaddamu waliwo muzeeyi Magala yabadde abagamba nti nemmwe betusirika busirisi naye namwe Muhamad wammwe alina ebyensonyi bye yakola nti yatuuka n'okudda ku kaana k'emyaka 9 anyway awo tugenda okubaga tisonyi bawadde obiraba ekisookera ddala tuyina obuzibu nti abasiraamu mu kifo ky'okusomesa ebikwatagana mu kitabo kyabwe ate obuzibu bwe balina balumbagana ebintu ebitali mu kitabo kyabwe ekyo ne kibeera nga kyabulabe nnyo naye kuva mu ntandikwa nti abasiraamu bazze balumbagana amadiini ag'enjawulo naye ate bo tebaagala muntu yenna ayogera ku kye bayita obusiraamu era tubalabye mu ntalo nnyingi ne balwana ne bakola ki naye kino ekintu ky'okuvvoola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekyo nno ffenna kitukwatiramu kubanga ekisookera ddala obwakabaka bwa Buganda bwe bwayaniriza enzikiriza zonna z'olaba wano obwakabaka bwa Buganda bwe bwaniriza enzikiriza zonna z'olaba wano kati bwe bumala okwaniriza enzikiriza nze nsuubira nti bwandibadde buweebwa ekitiibwa ekyokubiri Kabaka mukulembeze w'Abaganda n'abantu abali mu Buganda so si ye muntu gw'olina okuzannyirako ekintu ekyokusatu Kabaka talina kye yeeyingizaamu teyeeyingiza mu nzikiriza zonna ziwa ekitiibwa kyazo kubanga ntera olaba bwe bibeera biseera nga byahidi Kabaka afulumya ekiwandiiko ekiyozaayoza abasiraamu okutuuka ku Idi muganda wa Kabaka mwennyini omulangira Kasimu Nakibinge asembeza abantu era n'akola speech ezitambula ensi yonna ku olunaku lwa Idi kati simanyi lwaki wazze okubagana bwe kutyo kaakati ffe Bayibuli gye tusoma bw'ogyetegereza obulungi eyigiriza abantu bonna kubanga Bayibuli kye kitabo ky'abantu bonna era Bayibuli kye kitabo ekisimbwa omuntu ku musingi ogw'obwakatonda Bayibuli kye kigambo kya Katonda naye ffe Bayibuli etusomesa bulungi mu Peetero ekyokubiri Peetero ekisooka essula yakubiri olunyi lwa 17 mussengamu ekitiibwa abantu bonna mwagalenga abooluganda
mutyenga Katonda musengamwe ekitiibwa Kabaka. Bible yo kati yo Bible ekugaa nti n'atali Kabaka muwe ekitiibwa. Baganda bo baagale. Abasiraamu bw'ogenda okusanga ng'omuntu yenna bw'ava mu busiraamu baagalana kumutema butemi. Kubanga bw'ogenda mu surati Maida eba yakutaano, surati Alimaida yakutaano, aya eyataano mwemu egamba nti abange mmwe abakkiriza abasiraamu temufuulanga Bayudaaya n'Abakristaayo mikwano gyammwe. Oyo yenna aba abafudde mikwano gye aba amaze okuva mu busiraamu. Kati bano abasiraamu kyekitabo kyokka ekisosola mu bantu. Bw'osoma Baruumi essuula ya 2 olunyi lwa 11 Bayibuli ega nti Katonda waffe owa Bayibuli, Katonda eyakola eggulu n'ensi tasosola mu bantu. Wabula ayagala bwagaza abo abatannamanya mazima tubabuulira amazima. Kati omuntu bw'ovaayo n'ovvoola kye bayita Ssaabasajja Kabaka oba ovodde n'Abaganda bennyini. Anti bo bagamba nti ebyobuwangwa byo tebabimanyi, mbu bamanyi ddiini. Kati kye baagala okugamba nti Saudi Arabia teri Bwakabaka. Ate mpuli abaana abagendayo bano abakolayo bagamba nti obwa sitaani buli eyo. Kati kenkubuulire kino, Obwakabaka bubeera bukulembeze nga bw'olaba bw'obeera pulezidenti wa Uganda. Kino ekyokugenda okusamira kikyo ng'omuntu. Era kyova olaba nti ojja kusanga nga abasinga amasabo mu ggwanga lino ate basiraamu. Bakuba ebitabo balomba amaduwa. Amasabo gennyini bagalina. Eyo Qur'ani yennyini gy'olaba yennyini ejjuddemu majini nga ge galagira abantu okusiramuka. Amajini? Qur'ani erina essurati jinni. Essula y'amajini ge galagira abantu okusiramuka. Ate amajini kati masiraamu go. Era bo bagamba gasiramuka. Naye gwe amayembe gasobola okusiramuka. Kubanga ejjini kitegeeza mayembe. Ekitegeeza balya nago, basula nago, babeera nago. Kitegeeza lubaale. Kakati nga tonnaba kwagala kulumbagana bintu bya Bwakabaka oba kulumbagana Kabaka personal, sooka mwetereeze kubanga eddiini gye baliko yennyini nnyini olwedde nabo bennyini basamize. Bava wano ne bagenda e Makka ne bafukaamirira oguyinja. Kakati tebalonda mayinja ne bakube sitaani. Sitaani akola ki mu kibuga ekikulu kye bayita ekitukuvu eky'Obusiraamu. Ne bamala ekyo ne bagenda ne beetooloola amalaalo ga Muhamadi ne bagatoolera salaamu. Ate ekikwewuunyisa nti amalaalo ga Muhamadi ate baagateeka mu muzikiti. Muhamadi bamuzika mu muzikiti? Waliwo ayinza okiwakanya. Kati abeeyo basala Muhamadi bamulaba wali. Olwedde Madiina omuzikiti omukulu amalaalo ga Muhamadi gali munda mu muzikiti. Tata bakola byawongo byennyini. Kakati gwe nga tonnaba kulumbagana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kubanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'abanga atikkirwa obanga amazaalibwa ge gatuuse, enzikiriza zonna bazisaba okusabira Kabaka. Era tewali gye basosola. Kakati gojjawo amaanyi agatuula otandika okuvvoola Kabaka. Ono Kabaka wa Buganda. Waliwo Seeka, yali Seeka kiti oyo. Seeka kiti. Yagamba nti ffe obuwangwa tebutukwatako. Ffe nabulumu tumuwa bbosa. Olwedde Obusiraamu buwangwa bw'Abawalabu. Si bwawano. Kati kenkuwa ekyokulabirako. Obuwangwa buba n'ennyambala. Wano mu buwangwa bwa wano mu Buganda bambala embugo. Bambala n'ekkanzu eriko omuleera ne kye bayita eggomesi. Mu bawanga bw'Abawalabu oteekwa okusiba ekitambaala ku mutwe. Oteekwa okwambala akakanzu. Olira bulungi. Obwo buwangwa.
bayinayo aya yonna ebalagira nti abasajja basibe ku mitwe gyabwe bizo banga mwebiri bya buwangwa ate babirina kati kyogamba abakuno abasiramu bakuno bagoberera buwangwa bw'abawarabu olwedde omuntu agenda e Makka ne bamwaniriza nti haji ekitegeeza omugenyi n'akomawo na wano n'akyeyita nosanga omusajja mukulu ali mu nnyumba ye ate mwe bamuyitira omugenyi haji nsomba ekigambo haji kitegeeza omugenyi nti omugenyi akyaddeko emadiina kati bw'akoma kuno talina kuba mugenyi aba akomyewo nanti kyenkugambye bwe kiba nti obusiraamu si buwangwa lwaki tebaziina mu Luganda Katonda yali musiru eyabatonda nga boogera Luganda ne badda anti bagamba Qur'ani yakira mu Luwarabu era gye bagoberera kati kenkubuulire kino Qur'ani tekkangako eyo Qur'ani gye batambula nayo ekisooka yakawandiikibwa emirundi egiwera ebiri era Qur'ani eyasooka baagyokya Usmani yagikumako omuliro waliwo omusiraamu ekyo nga takimanyi nga musiraamu wa wano yagyokya abamu ku baswahaba ba Muhamad bahulama nga kiki yalimu ensobi olwedde neeyo yennyini erimu ensobi bo baba bawakana batuteeke ku TV yonna gye baagala tutuule tubalage ensobi eziri mu Qur'ani nanti kati kankulaga ensobi tosobola kugamba nti eno Qur'ani yava eri Allah nga Allah yayogedde ate ne tusangamu abakafiiri aboogereramu baali buluddawa ng'ate Qur'ani ya Allah nga olwedde Qur'ani evudde wa Allah tugaye Qur'ani waliwo ekitabo kivudde mu State House ewa Museveni tusubira mu mawulire ga Museveni yayogedde ate ne tusangamu abakafiruuna ab'e Makka beeboogera mulimu ennyiriri nga bantu ba bulijjo beeboogera nga si Allah nanti kyenkugambye nti bano abasajja eyo Qur'ani erimu ensobi era bwebanga teyina nsobi bakulaga esswala 5 n'amannya gaazo nga Allah abagamba mu Qur'ani bakuwe aya ya Qur'ani naawe musumba atereka kubakakkanya nnyo abasajja kyogamba emyaka n'emyaka gye basaalidde esswala 5 ezo teziriimu mu biwandiiko bwe wabaayo omusiraamu eyeekakasa Qur'ani eyina essuula 1014 eyina aya kakaaga 305 ate mulimu n'ezitaziweza batuweeyo aya emu nga Allah aga nti abasiraamu saala esswala 5 nga n'amannya gaazo agamenya naye Muhamad yazisaala gwe bagoberera yazisaalirawa gwe wali olabyeyo aya yonna mu Qur'ani nga bakulaga ensaala ya Muhamad n'adiisi ze bajja okuwa bajja kugamba simanya Umaru mutabani wa Gondi yagamba kati Umaru yatunyumiza ng'omubaka wa Allah teyasaala gwe bakuwe nga asiiba omwezi mulamba ogwa Ramadhaani mu Qur'ani fe mu Bayibuli we bakubuuza Yesu wasiibira tukuwa Matayo essula ya 4 olunyiriri olusooka n'olwokubiri indako Muhamad teyasiiba Ramadhaani bakuwe nga asiiba Qur'ani eyo basiraamu nga temunaba kulumba kabaka obanga aya namba bwetegamba nti basiraamu musiibe ng'omwezi mulamba nnaku 3 nga olwo aya ekyogera kati bakitandikirawa nanti kati nze leka nkubuulire kino bano abasiraamu tubagamba bave ku kye bayita Ssaabasajja Kabaka bwe bataamuveeko ebyama byakuyiika ekyokubiri bwe baba nga beetegefu okulwanyisa ebigambo bagende ku makubo bategeke enkuŋŋaana nga we babadde kubanga luli ekibaddewo emabega nga balumba ab'enzikiriza endala bamala okubalumba ne tukola ki ne tusirika naye kati tetukyasirika kalimu baanukula nze sikola mmengo naye Ssaabasajja Kabaka nkwatako kuba ndi Muganda ate ye mukulembeze w'ebika byonna ye mukulembeze wange ndi mu Buganda ate ndi Muganda bw'ovoola Kabaka awonvaayo kubanga nze Bayibuli gye nsoma egambye muteekwa okuwa abantu ekitiibwa olira bulungi Peetero ekisooka 2 olunyiriri lujja kubeera lwa 17 musseemu ekitiibwa abantu bonna olulabye
mwagalenga abooluganda mutyenga Katonda museemu ekitiibwa Kabaka. Eno nze Bayibuli gye nsoma. Kaakati nze olw'okuba Bayibuli endagira gwe Seeka togenda kuleeta wano bwa Seeka bo. Mu Kulaani yonna mulimu aya ekugamba okuba Seeka. Nga Allah agamba mubeere baseeka. Fe mu Bayibuli bw'osoma Yeremiya essuula ejja kuba yakusatu olunyi lwa 15 Katonda agamba nti agenda kwereetera abasumba abalina omutima ng'ogwo kubanga waliwo abasumba ate abaali abakyamu. So Bayibuli erina webalagira mufuuke abasumba mufuuke abalabirizi. Bayibuli ekulaga abalungi n'ababi, ekulaga bannabbi abalungi n'ababi, n'ekulaga abasumba abalungi n'ababi. Bano tebalinayo kiwandiiko kyonna Allah nga abalagira nti gugenda okukesa egundi. Bakwate aya ya Kulaani nga Allah agamba nti nze mu Busiraamu bwe ntaddewo mujja kubaamu imaamu mubeeremu ne Sheik. Kati ebyo babijjawa? Ate nga bakugamba nti eyo Kulaani yava wa Allah. Kyokka Kulaani eyava ewa Allah osanga amajini ge galagira abantu basiramuke. Kati gwe weebuuza amajini gayingira gatya mu Kulaani gatandika okukubiriza abantu basiramuke. Eyo surati jini eba ya 72 aya ya 14. Ekitegeeza amajini ge gasooka abasiraamu bano okusiramuka. Ge gajja n'ebigambo ebyo. Ge galeeta kula. Agolooza abasiraamu. Omusiraamu ye muntu asobola okugamba nti ebifaananyi bano basinza ebifaananyi bibi n'oyita ku muzikiti nga kuliko ekifaananyi ky'emmunyenye n'omwezi. Ne bagamba nti wategedde Allah tagattibwako. N'obasanga nga bwe baba baziina bateeka okugattako Muhamad. Waliwo oyogedde akantu ako musoma ne kana akantu kanzi waliwo akantu kano kanzijira nnyo nfunye omukisa kankakubuuza. Muhamad abasiraamu bangamba mbu omutera nnyo owuli abasiraamu ng'abadde tugeze aliyoba mu lukuŋŋaana ayogera balina mu Lwarabu lwabwe naye waliwo ekinyonyi n'agamba nti mbwe yagamba mbu okusasira n'emirembe baba bagamba nti okusasira n'emirembe gibeere ku ye nti waliwo n'abamu ntera nnyo okubeera ku maduwa eyo ne bagamba katusalire ku Muhamad. Mbadde manyi nti ye gyali ali mu bwesiimu y'abalina obbasabirako. Kati kenkubuulire kino. Omuntu yenna yeetaaga essaala nga mulamu. Tugambe obadde olwadde weetaaga okukusabira. Oyina amabanja weetaaga okukusabira. Oba okitegeera bulungi. Naye katusome Qur'ani eno bo gye basoma yennyini. Engenda kusoma eno gye nnina ku ssimu wano. Tusalire ku Muhamad. Tusalire ku Muhamad. Olira bulungi. Omanyi abamu bagikubaganya ne bagitabula. Nina ne Sheik gwe nalabye omu agamba Muhamad teyawasa mwana wa myaka 9 omulala agayawasa wa 9 kwe gabali awo beekuba boboka naboka. Naye kiva mu kuba nti ebintu bino biyiiye buyiiya. Buli omuntu alina kituufu. Tebalina soosi yeemu. Qur'an egamba bweti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya hayu allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Nti mazima Allah ne bamalayika be basabira nabbi Muhammad abange mu abakkiriza abasiraamu era nammwe mumusabire era mulamuse olulamuso olumugwanira. Ekyo kye bakola. Kati ne tubuuza ekibuuzo Allah bw'abaye Katonda ye asabaani ate ekyokubiri omanyi kwe kyava. Muhammad yafa n'amala ennaku 3 nga tebannamuziika. Tekisoboka. Ate nga bo mufo waabwe kasitaafa tugeze ng'obudde bukyali simanyi ofudde essaawa 3 za kumakya. Oyina essimu ya mufuti. Mufuti mubajje? Nina ya Abdallah Semmambo mufuti owokusatu. Kaakati oyo goba okubira nga tuli wano omubuuze wamma nabbi njagala kumanya mazima. Muhammad bwe yafa yamala ennaku mmeka nga tebannamuziika. Musomba. Fe ne twogera tetulimba. Muhammad yamala ennaku 3 nga tebannaba kumuziika. Nga tebamanyi nti yafa. Nga bamanyi waliwo abavubuka abasooka okusaasaanya olugambo nti afudde. Ne wafubutukayo omusajja n'ajjayo ejjambiya n'abaganze nja kubatema. Nga batemera Kikulaani. Saidina Umaru yajjayo ejjambiya n'aganze ngenda kubatema.
anaddamu okwogera nti afudde. Kati awo enkeera waalwo nti Allah najja ne bamalayika be ne bamusabira okumala eddakiika 6 n'alema okuzuukira. Allah najja ne bamalayika bajja ne bamalayika. Qur'an egambye nti Allah ne bamalayika be ne bamusabira. Omanyi gwe kyekitegeeza Allah okwesitula najja asabire omuddu we n'alema okuzuukira. okubiteekamu engatto. Bayibuli eyogera mu Luka essula ey'omusanvu kuva ku lunyiriri olw'11 mpaka 17. Yesu yasanga omwana eyali afudde mu kibuga 9. N'amusabira n'adda engulu. Allah ajja ku mulambo gwa Muhamad gwagaana okudda engulu. Allah yini ye yajja oba yasindika? Allah mwennyini Wulira. Qur'an egambye inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah ne bamalayika be basabira Muhammad swalluna kusaba. Waliwo we bagivunula nga beerimba ne bagamba nti ate wano Allah yali assa emikisa mu Luwalabu bagiyita baraka. Era na wano olaba nze sivunulanga Qur'an. Yine egamba nti mazima Katonda ne bamalayika be basabira nabbi. Abange mmwe abakkiriza mumusabirenga era mumulamusenga n'olulamuso olumusaanira. Kati nze navunula Qur'an eyo. Nze sivunulangako Qur'an. Allah asobola okubiteekamu engatto neyeesitula. Najja n'amusabira n'alema. Kaakati gwe baleeta bamuleetera abantu atasobola kuzuukiza mufu. Yesu gwe bajerega yazuukiza abafu. Kati Allah neyo malayika gye bagamba eyo malayika etwala emyoyo ani asinga amaanyi? Malayika ki? Omuntu siramu afudde basibula bagamba simanyi malayika ani emuze nemujjamu omwoyo. Malayika limauti. Kati ku Allah ne limauti kyani asinga? Kati nekikwewuunyisa obusiramu busomesa nti Jibuliru nti Muhammad yagenda mu ggulu naye bulimba. Kubanga Aisha ono w'emyaka 9 manyi Muhammad yawasa Aisha nga wa myaka 6. Kati ku myaka 9 n'atandika okusula naye. Akawala kaali kato nnyo simanyi kye yasenga okeegombako. Kakati nti Muhammad agamba nti yagenda waliwo kye bayita miraaji olugendo lw'ekiro nti n'agenda e Yerusaalemi. Kati bw'atuuka e Yerusaalemi nti yate gye yasitukira n'agenda mu ggulu. Kati bw'atuuka mu ggulu ekikwewuunyisa bino nno baabiwandiika awo mu ssuula ey'17 mu Qur'an. Hadisi ya Qur'an eyavunulwa Abdulrazak Matovu. Kati we batuuka eyo waliwo ebintu ebyewuunyisa. Ne babuuza mmwe baani ng'olwo bakonkona Jibuliru akonkona. Nga bali bamalayika abali eri tebamanyi Jibuliru akonkona. Tebamanyi na Muhammad. Ng'ate gye bagenze. Kati ate ekyanneewuunyisa ne baleetera Muhammad ejjiraasi 2 emu y'amata emu ya mwenge. Ne tubuuza ekibuuzo ani yasogola omwenge ogwo? Bamalayika ndowooza. Kati obusiraamu mmwe bwe mulaba buno nabo bennyini ababulimu tebabumanyi. Naye bino byogedde babisomesa abantu mu mizikiti babimanyi. Kati omusiraamu olaba okwata bukwasi Qur'an otandika ejisomesa najjayo ejjambiya najjayo embazzi. Omusiraamu ye muntu agenda okusoma omukaddima agusome mu Luwalabu ayogere birala. Kati ono eyabadde akola kutuba yatandikidde ku mukaddima n'akola kutuba naye ng'ate alumba Ssaabasajja Kabaka mu Qur'ani mwali. Ffe Bayibuli yokka yetulagira tumuwe ekitiibwa. N'abakulembeze abalala. Era bw'osoma Baluumi 13 olusooka egamba nti musseemu ekitiibwa abakulembeze kuba tewali bukulu butava eri Katonda. N'abakulu abaliwo baalagirwa Katonda. Mu biseera ebyo mu bitundu bya Muhamad gye yawangaalira waaliyo bakabaka. Olwedde kaakati kenkikubuulire kino. Saudi Arabia okuva we yabeerawo bwakabaka. Gwe wali owuliddeko pulezidenti we Saudi Arabia? Mpulira boogera ku kabaka. Kakati lwaki tebavoola oyo? Ayimirira amuvoole mu Luwalabu.
alenga wannono mukulembeze wannono ekikwewuunyisa Allah tamanyi Luganda lwaki bwe kiba nti neswala okugikima mugikima mu Luwalabu okwaziina Luwalabu edduwa muzisoma mu Luwalabu lwaki kutuba temugikola mu Luwalabu lwaki mugiza mu Luganda byonna mubikole mu Luwalabu watandika n'okubuulira abuulira mu Luganda avuma mu Luganda abantu mubavume mu Luwalabu mutandikire ku kabaka we Saudi kubanga Saudi Arabia etwalibwa bwa kabaka ate ye wava bimukkiririzaamu naye nze njagala kugamba abasiraamu abo balaba bwe bagenda e Makka bayina okwetooloola Kaaba emirundi emeka 7 ate munda toyambaliramu akankireke ekyo nkibalekedde kubanga kiyinza naye temwambalira mwandaweya mukaaba ng'oli ku Kaaba kyabwa Katonda kyabulogo nanti nkulaga bwe bamala ogyetooloola emirundi 7 waliwo awali ekiwaji gye baga nti eyo ye sitaani ne bamukuba amayinja 7 ne bagenda ne beetooloola obusozi Safa ne Maluwati gye bayita nno ate nno bino byenkugamba ebyo nno byali by'abakafiiri abasamize be bakolanga ebyo bwe bamala ekyo bayinayo olusozi olusenyi lwe bayita Arafa olina okusulawo nga weebakidde ddyo bwe weebakira kkono ijja eba efudde obanga omufu ekiro kyonna okimalako nga weebakira ddyo yekkako weekyuse eyo ijja nfu afa abakono tusiga tumanyi oli haaji kaakati ekyo oteekwa ekyo kiri mu tteeka okulambula amalaalo ga Muhamad ogatoolera essalaamu eri aya kyegambye nti mumulamuse ate nga abasiraamu be bantu abatakkiririza mu bintu by'amalaalo ebyo nanti kati kyenkugamba nti batuwe enjawulo ku ebyo bye bakola e Makka njawulo ki gye banenyeza Abaganda kubanga Omuganda ye ekyenjawulo ebibyo abikkiririza mu lulimi lwe wano waliwo seeka atalina ssabo bano baseeka betumanyi waliwo ataliina genda ku buli mizikiti gwonna olutoola salaamu nagize eno nagize eri ow'emmumbwa owa simanya ewonya endwadde 99 simanya amazzi ag'ekisajja simanya akati kano kakola bwe kati ebyo byonna biri ku muzikiti babitundira ku muzikiti amazzi ga lukuya gw'olina ekkanisa yonna kebekaleziya wali obisanze aliwo empulira simanya amazzi ga lukuya aliwo empulira simanya amazzi agavudde ku luzzi Zainabu simanya agavudde kuki kati ebyo byonna nga babimaze ne babatikka ekidomola ky'amazzi ge babagamba ga mukisa kooti gano ag'e Uganda Katonda si ye yagakola bakomawo n'amazzi okuva e Makka waliwo omusiraamu atadda na kidomola ky'amazzi ngaate bakuba nnyo bano abagajja Namugongo Kaloli mbadde manyi nti bo nanti nze nkugambye bwe nti abasiraamu singa basiteeka essira ku ddiini yaabwe basomese ekitabo kyabwe singa bayimiridde ne batusomesa obulungi bw'obusiraamu bayinayo akalungi mu busiraamu kosobola ogaa nti buno bwe bulungi bw'omusiraamu waliwo agambye nti obusiraamu bulungi nnyo kubanga buli kintu kyokola okitoolerako salaamu simanyi Allah akusaasira mu buli kimu bisimira kaakati bwe kiba nti obusiraamu bulungi Allah yali musiru okwerabira kabaka wa Buganda omuteeka mu Kurani ng'egenda okukka oba ye yali takimanyi nti ku nsi kuliko obwakabaka oba teyakimanyaako nti aliba n'abasiraamu e Buganda kati ebintu bye beesibako si byabwe babiveeko ekitabo kyonna oba essaala yonna gy'otasobola saba mu lulimi lugwo gw'okimanyi nti nze ebbanja erinnuma ndyogera mu Luganda bwe mba nina ekizibu nkigamba mu Luganda kituufu kaakati olulimi olutali lulwo Katonda n'atakimanya bawoza nti lulongoofu nga bajjamu n'abaana ensigo abaana babatemula ani akyasinza Omuwalabu omutima omubi
kale abawalabu bwewanga be balongoofu wano bakaji bameka abawasizza abawalabu ab'e Saudi kyoyagala okuŋŋaba bano tebabaagala ng'eddiini erimu ebintu bingi gwe mbuulirayo nti ono mufuti ono seeka ono simanya muwalimu yawasa omuwalabu w'e Makka amukulage n'akalala mu layini eyo kati ng'oli oyo seeka kitiibwa yagamba nti bo tebaziza nalumu bamuwa bosa naye sirabangayo seeka simanyi haji simanyi mwalimu awasiza omwana bw'abanga abasiraamu bagamba tebaziza ffe twagala omusiraamu ogu awo we mutabani we ne muwala we mu lujja ndowooza bo tebakkiriza naye bano simanyi mwana wa ssenga simanyi mwana waani kintu kyangu nnyo ffe kye twagala kiri kimu nze ayogera naawe nali musiraamu olira bulungi yes nze njagala baŋŋambe nti ono bataata be bamu si bwe kiri ono senga bava nga taata waabwe y'omu omwana wa ssenga oyo afumbirwe baseeka bajje bawoowe n'abantu babayite ku mikolo babe y'abasiraamu bawoowa omukazi ku musajja bawoowa basajja ku basajja kozi omukazi tabeerawo kaakati obwo si bufumbo bakuwoowa nga gwe oli mu kisenge omusajja n'omusajja kati oli bwagamba nti ye taziza ate nga mu kuwoowa awoowa musajja ku musajja ate nga obufumbo bubeera wakati wa mukazi na musajja kati awo we baagala okuyitira bajje bajolongwe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekitagenda soboka awo tetugenda kusirika nze Kabaka nkwatako ndi musajja mulokole abantu balina okutegeera kye bayita obukulembeze nga bwolaba LC1 bwekkwatako ekitegeeza musumba eddiini y'obusiraamu eno esobola okukubwa paka ku ttaka n'egwa wansi kubaleka kye bagamba abo baseeka we bazimba emizikiti oba tebeetaaga LC1 oba tebeetaaga omutongole wa Kabaka waliwo seeka ateetaaga mu poliisi waliwo seeka ateetaaga looya nga ne wano babadde wali mu kooti nga bali mu kigira baguza abakristaayo ettaka ly'omuzikiti ne bagutumma musajja Justus mukristaayo bakeera ne batunda omuzikiti esente ne zijja omusajja alowooza ateekewo faamu ye ey'embizi ate kye baakola ne bamumma egundi bintu bibadde mu kooti wali waggulu Kampala mukadde ateekewo faamu y'embizi ate omukristaayo alina kyalunda ekitali ekyo ekireeta amangu essente n'amagoba n'Haji Nadduli yazigaba si musiraamu Haji Nadduli oweeruweeru omusajja musiraamu era juzi yafiirwa omwana abaakulembera okuziika n'edduwa baali basiraamu yakola n'edduwa teyagaba embizi nga yakyali kyeyamaani w'ekitundu ekyo yazigaba kati oyo si Bwino obusiraamu bubalemye okutereeza batugamba nti omuntu bw'afa tasula Muhamad yamala ennaku 3 Sebaggala yamala 8 Muzaata n'amala 3 ono taata wa Muhamad Nsereko yamala 3 ono byemuke gwe bayita Ibulayimu naye nanyini Afrikana n'amala 3 ono omusajja bamuyita Seeka Ibulayimu Abiriga yali nno Seeka oyo naye yamala ennaku 6 bamusaalira ali mu kensi ono omusajja bamuyita MP Hussein Kyanjo bwe yafa yamala ennaku 3 nga tebannamuziika ate nga obusiraamu buyigiriza omuntu bw'afa ne bw'aba alina ebyuma temumukwatako muyina muziikirawo ebintu ebisatu ebitalinda kati bandibadde basooka batunnyonnyola ebyo bibeerawo ebyani yabiragira ani yalagira bana abadde nga bajja basigalawo ennaku bave ku Muhammadi batunnyonnyole naye omusanga abuukira ebitamukwatako Kulaani tebagisoma okwegamba bo bali awo b'osanga mu bintu by'entalo b'osanga mu bintu by'obuyeekera b'osanga eno bo buli wamu bali eyo baseeka abo era mwe muli seeka eyagamba
nti bwebeera nga Christmas etuuse abantu abo temubeetabaamu temubawa bintu byammwe tolyayo waabwe simanyi temutunda na bintu bikosebwa ku Christmas akina baluni akina biki mbune waba mama nga yakusabye sente ali Christmas tozimuwereza muli mukaseka kali awo kalina amaaso matwaggwafu wekati ekali kalina ensomesa eyo nati kakati ekintu kiri kimu nente tebaddamu zisala sibe basala ente ku Christmas abadde asalemu n'asala nnya kakati olunaku lwa 24 okuva nga 23 December ne Easter tugiteekemu bwe zituuka tebaddamu kusala basigale ewaka ffe twesalira ebisolo andi mugenda kulya ebikaafu tewaliiwo aya n'emu eragira abasiraamu tusalira bisolo ate bo babijjawa nanti bajji basomere ng'egamba bo be balina okusala kaze badde manyi nti no basala kubanga kyawa kino nze ndi ku mutimbagano bafune TV yonna gye bawulira nga gye baagala wabeerewo bwenkanya kyokka tutuule okwo baleete ebintu ebyo baleete nga Allah agamba basiraamu musalira abakristaayo ebisolo abalagira kwesalira bo nga bo olwedde aya ebagamba bakkirizibwa yiino aya eri wano mu surati Al-Maida ebeera ya 5 nze ebintu byangu nnyo eno Kurani yaabwe si yaffe olira ebeera ya 5 aya ya 5 olira bulungi egamba bweti aya ey'okutaano egamba bweti olwaleero mukkirizibwa ebirungi byonna n'ebyo ebyokulya byabo abaaweebwa ekitabo bye basaze bibakkiriziddwa n'ebyokulya byammwe bye musaze nabo bakkirizibwa ogirabye teri mu Kurani eri mu Kurani abaaweebwa ekitabo bategeeza bo bennyini boogera ku bakristaayo be banyini kitabo bayibuli ate ekyabwe Kurani si be banyini Kurani bo be bannannyini Kurani nate bagambye mukkirizibwa okulya ebyokulya byabo bye basaze abaaweebwa ekitabo era mukkirizibwa n'okulya ebyammwe bye musaze kaakati ffe batuweeyo nga Allah agamba temulya bye basaze kwago gyoyine gama mubirye seka oyo yayogera ekigambo n'agamba nti ne wabanga akusabye emmotoka agenderemu ku church ku Sunday ku Christmas togimuwa kaakati okujjako nga baseeka be balina obuzibu Museveni juzi yawaba mufuti ow'ekibuli n'owe Kampala mukadde emmotoka lwaki tebazizaayo ngate Museveni mushiri waliwo ne gye namulabye eyo saidi yeeyo nga muzikiti n'abawa baali bazimba ddwaliro ku ssomero ly'omuzikiti n'abawa miliyoni ezaali oba 2 ife abalokole Museveni ffe bataninawa ssente yadde bagamba Museveni naye ffe tewaliwo kanisa y'abalokole Museveni gye yawadde ssente ne bana abagenda Makka okola hijja Museveni alina abantu batwala Makka baali bagenda mu hijja ewedde ne bayite Sudaani kati mwe muyinza okuba mu byerabira batuuka e Sudaani wakati w'abasiraamu abali e Sudaani n'abasiraamu emmundu n'etokota nga waliwo abagenda e Saudi Arabia olira bulungi bawanjagira Museveni omukristaayo abataase ng'emmundu amasasi agabayitako era Museveni omukristaayo ye yabataasa nga bali abasiraamu n'abasiraamu tebasobodde kugamba nti bano tusooke tubaleke bagende mu hijja naye abasiraamu bannaabwe olwedde Sudaani gye njogerako ekulemberwa bawalabu basiraamu si ya sharia era bennyini be baatankula olutalo naye nga n'ennyonyi zireesa abantu bano basituke bagende ekifo ky'okugamba nti ku lw'eddiini ate ng'omusiraamu abeera muganda wa musiraamu bo bennyini baga nti amusirimu akulu musirimu omusiraamu muganda wa musiraamu munne ku luno tebakikkiriza
Museveni omukristaayo bawanjagira omushiriku ye yabataasa okuvaayo naye musumba yonna nanga tuvuddeyo bino byonna bitwalawo ensi yaffe nga ndabawo engeri y'okutabuka n'okwetematemamu nga bikulembeddwa akabinja k'abantu abatono kubanga ate bo bennyini mu baseeka mulimu aboogera nga tebawagira bali be boogera mulimu seeka oba walaba ennaku ezo seeka yajja ku NTV okwo n'asomesa alina bye yasomesa n'agala ku bufumbo omuwala aba yagadde ofumbiro wa ddiini ya busiraamu oba bukatuliki oba buki mumuleke afumbire tetukinakozi bamwambalira abasiraamu bamazeko wiiki n'ama nga bamuvuma nga bw'ataasoma bw'atabimanyi bw'akolaki so ndaba kati bw'olaba ng'omusiraamu alumba omumanyi omanyi atamanyi yeye aba tamanyi teriiyo seeka nga mumanyi asobola kukwata miggo kulwana era bw'olaba nga abalwana aba tamanyi ne bw'omugaa kale jangu tubikule takkiriza kubanga tamanyi kati omusajja bye yali asomesa biri mu Qur'an eno yennyini aya gyensomye bw'ogisoma n'okkirira kye bagamba bw'aba mwana waafu era singa batuula nabo n'abagamba nti kale musome wano munnyonnyolewo oba n'alangirira bajje tebalinnyayo naye omwana w'omusiraamu omuwala afumbirwe Peter tebabawasa yadde kale oba yakyogera abasiraamu tebawasa bakristaayo ate bo babawasa kati yabalimba Muhamad yennyini yawasa Hadija nga mukazi mukristaayo mukatuliki Hadija yali musiraamu agwotuwe Bwino Hadija tabeerangako musiraamu taata wa Muhamad yennyini ayitibwa Abdallah teyali musiraamu maama wa Muhamad yennyini teyali musiraamu obusiraamu nga tebulina Muhamad asiramuka ayina emyaka 40 kitegeeza bakojja be basenga be baani bakojja be tekwaliko musiraamu wabeewo omusiraamu atulaga kojja wa Muhamad eyali omusiraamu obusiraamu Kurani butandikira ku Muhamad azaalibwa mu mwaka gwa 507 AD nga Yesu Kristo yagenda dda mu ggulu n'abayigirizwa n'atandika obusiraamu mu mwaka gwa 610 AD Muhamad yafiira ku myaka 63 nga stori za Yesu zabaawo dda kati eno Qur'ani tennaweza na myaka 2000 basoma yani Abdurazak Matovu basoma yani kati ezo zonna zaabwe kubanga ono abavvuunudde buvvuunuzi okujja mu eri ey'Oluwalabu lwokka naza mu Luganda bw'olumba kabaka kiyinza obutakoma kabaka wa Buganda kubanga Uganda nsekkiriza mu bwakabaka regions zonna zirina obwakabaka bwabwe ababusoga balina abanyankole balina abateeso balina so abasajja bano bayinza otandikira awo mpola mpola niko okulumba ne kingdoms endala kati kenkubuulire kino ngenda kikubuulira obusiraamu bujja wano mu Uganda mu mwaka gwa 1844 kitegeeza obusiraamu bwe bwasooka wano mu Buganda oba mu Uganda abasiraamu bazaala abaana bawasa abakazi bana kitegeeza mu myaka 2 abeera n'abaana 4 olira bulungi omukristaayo awasa omukazi atya omu kitegeeza mu myaka 2 omukristaayo aba n'omwana atya naye njagala kukubuulira n'okubala okwawedde abakristaayo abalokole be bookubiri mu bantu abangi abasiraamu abaasooka wano enzikiriza ez'enjawulo okubala okwaggwa kuli baali ebitundu 13 Uganda erina obukadde 45 bano tebaweza bukadde 2 nze njagala kubagamba abasiraamu nti olutalo lwe mwanoonya lugenda kubalema kubanga ekisooka ddwo lujja kubalema era nze wano wenjagala okusabira abantu mwenna abatulaba mwegendereze nga mulonda abantu bano beegonza wano naye batuuka mu woofiisi ne bazifuula ez'eddiini naye njagala bagamba abakristaayo muli bangi temukolanga nsobi yonna
nga bo we batatulonda batuyita abakafiiri mubaleke baga amaduuka ga oli bwagula kizimbe agobeko abaki abakristaayo teriyo aya nemu mu Qur'ani ng'egamba nti abakristaayo bakafiiri be babyetandikirawo abagikuwe ng'egamba abakristaayo bakafiiri ndoza bagamba nti bwe atali musiraamu aba mukafiiri kakati muno mulimu enzikiriza mu Qur'ani ziri meka ziri nnya nga Allah yazoogerako era nga tezirina buzibu kati bano abasiraamu bano be balowoozesa abantu ate n'ekirala Allah si Katonda ffe tetumutegeera ate Allah ki Allah guyinja guli eyo Makka guli mu Kaaba omuntu yassa ne Qur'ani enamba Qur'ani nkugambye singa Qur'ani yava eri Allah temwandibaddemu bakafiruuna nga boogera so basiraamu mubeere begendereza mu bigambo bimwogera naye wabula tuba kubanga tukulembera mukulembeze musiraamu nga Uganda ya sharia tolaba nti abantu bo balowooza abasiraamu ne bakwata entebe olaba babeera ku kaalo nga bayinako akazikiti ne baagala bafuge akaalo ako omusiraamu baba kubanga Uganda efugibwa abasiraamu wano ku mulembe gwa Jennifer Musisi baali baleese ekiteekateeka nga baagala kuzikiza okusaba kw'abalokole naye Jennifer Musisi n'abaga nti kaakati n'okwaziina kuyimirira baavuma Jennifer naye nga ye baali bakireese bennyini era ekiteeka ne kifiiraawo wano juzi bazze bamenya amakanisa g'abantu ogenda okwetegereza amenye nga musajja musiraamu ate bagamenya ku Sande waliwo omukristaayo ayinza okuyingira ekkanisa agimenye eyo eddiini gy'olaba wano mu Angola baagifubutula n'ebizimbe ne babimenya ebyabasiraamu programu eno tugiwunzikire wano tubadde twagala kubalabula bakadde baffe mu abayisiraamu kwa kinyameni ndaba nammwe mukubagana empawa si kiti ayogera kirala ogenda owulira nga namuzemu ayogedde kirala oyo Sudiki Ndawula nga naye ayogedde kirala mwe benyini mulemedde okusooka okudda ku mmeeza okwetereeza kakati okusala okuli erimmwe musigale nga mulumba Obuganda oba abakabaka oba abakulembeze b'ennono n'obusiraamu busanyizibwewo wano kubanga ndabye nga bulimu ebituli bingi kyangu nnyo obusiraamu bukuba ekigo kyangu kusina ku byempulidde lwakuba nabo ntera balaba nga bakola akadaala wali mu paaka naye sebo tebakkiriza mukulisaayo okwogerera akazindalo kaabwe nanti kyenkugambye nti baatandika nga bo baagala balumbe era kyagala naye nze mbabuulira bino ebintu basiraamu olutalo lwe mutankuula temujja dusobola ate ffe tuli bazibu nnyo n'okubasinga kuba muliyo n'abandi tuli bazibu bwe kuba kwogera tusobola bweba action nayo tugisobola bwe buba bumanyi ne bwe kuba kumanya ebyawandiika naye abo boolaba batiitiizi tebaagala batiira ddala okubaanukula abo siibula abantu baffe njagala kubasiibula nga mbagamba nti bannange ebiseera by'okulonda bituuse abantu bano abavoola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'abakulembeze abalala temubawa bululu ezo enzikiriza ezituyita abakafiiri ng'ate mu kulonda mwe tufuukira Abaganda baabwe bannaye mukyekinga ennyo ebibakwatako ayina okukakasa nti ffe tetubangako bakafiiri tuli bakkiriza mu Yesu. Okay, kale ye Musumba Osman Konkona mukwano gwammwe mumwagala nnyo era muba n'ebibuuzo bingi bwe mumulabako kyemmanyi mugenda kubuuza era kansubire nti tujja kubisangawo next episode oba program eneddako tujja kubanga ate tuleeta okuddibwamu kwammwe kwebyo binaaba mubuuzizza era ajja kubanga asulwa kwanga abiddamu munzikirize program tugiwunzikira tujja kubasaba okusubscribinga okulayikinga n'okucommentinga mwebale nnyo mwebale bannaffe abali ebweru eggwanga gye musinzira okubanga mutulaba mwebale ddala nammwe abasiraamu oli agamba nti waliwo aba yali musamize agamba abasiraamu bewagira bwereere ffe abasiraamu n'obusamize tetusobola kutwawula tuli kimu n'agamba ebyokulabirako
ife bwe tuba tuyingira essabo tetuyingiza ngatto n'omuzikiti tebayingiza ngatto nti ffe bwe tuba tuyingira essabo twekansira tufuna wuzu n'abasiraamu bafuna wuzu nti ffe omukyala bw'aba mu nsonga ze ziri takkiriza kuyingira ssabo nti n'abasiraamu ekyekimu nti ffe kwegamba simanyi ffe tukozesa akabonero k'omwezi nabo bakozesa omwezi kwegamba nga byonna bye bakozesa abasamize n'abasiraamu baawula mannya nti ono oyinza omusanga nga ye Kaasimu ye Abudu ate ono nga yeetaddeko byamuwanga